akusakirayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapkeera agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Buterevu ziri 2 ez'akawungeezi gye bali gyotusizaako engalo olunaku olwaleero kadde kamawulire gaffe amalindirire olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi gwa 5 ate omwaka 2016 okutuusaako amalindirire gaffe akawungeezi ak'olwaleero nze muzzukulu wa Mbazira Ssenyonga Beka Mulinde okuva wano ku Kingdom TV ey'Obwakabaka. Kkooti enkulu ewulira omusango ogwawabibwa Kkooti enkulu ewulira omusango ogwawabibwa okutta omugagga w'omu Kampala Kasiwuukira egwongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'abawabi ba gavumenti okusaba obudde okutegeka abajulize 15 beegamba nti be balumiriza abaabawaabirwa. Ebisingawo okuggulira lino katubifune mu bujjuvu. Mu kuwuliriza omusango gw'abavunaanibwa okutta omugagga Eriya Ssebunya Bugembe abangi gwe baali bamanyi nga Kasiwuukira oluyi lwa gavumenti oluwaabi luleese omujulizi Namukasa Prose omusirikale mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku bumenyi bw'amateeka kiyite CID eyajja statement ku Nakungu Sandra omu ku bavunaanibwa mu musango ategeezezza nti mu kajjojijoji w'ebibuuzo gwe yamubuuza Sandra yeegaana emmotoka ye ey'ekika kya Pajero namba UAE Noti M8A ng'agamba nti mu kaseera Kasiwuukira we yafiira yali yagitunza omwami ayitibwa Gabriel kwetegesa ku bukadde buno obw'ensimbi za Uganda era n'atakola ndagaano naye wabula nga ye yasemba okuvuga emmotoka ye nga tannagitunda. Sandra kizibu wa nnamwandu wa Kasiwuukira Sala Nabikolo nga naye avunaanibwa okutta bbaawe mu musango guno. Ye omuwolereza wa Sandra Ladislas Rakafuzi asimbidde kuuli abaabi ba gavumenti ng'ategeeza nti obujulizi buno si butuufu. Abawolereza b'abavunaanibwa bategeezezza nti abawaabi ba gavumenti beebuzaabuza era bamalira kkooti biseera kubanga tebalina bujulizi bumala bwe basabye kkooti ebongereyo akaseera okutuusa ku ssaawa 8 ez'enkya basobole okutegeka abajulizi 15 abasigaddeyo kuwa obujulizi. Statement ne baleese ena kye eri mu makulu bintu byonna yabyegaana olwekyo tukumanyi lwaki bajulizi tebalina bajulizi bwe batyo bagambye kkooti. Ku lwa Kingdom TV Nasaka Joweria amalindirire.